Paulo Kirimuntu CS Kalinda. Ekiro ekyakeesa olunaku olwo olw'omukaaga yali ntujjo nnene nnyo ku kyalo Wabinoga ku bujjajja bwa Paulo. Abantu b'okwo bwe basula mu ngalabi za Nguli, Erunayo, Sebirikundi yali musajja tyajiri, ente nga ziŋŋoŋŋera waka. Yalina ettaka nga likwata Ebuule n'Ebweya. Yaleka bannamwandu 7 ne bamulekwa 29 abazzukulu Butabala. Olumbe lwali luluddewo nnyo okwabizibwa. Abantu baava mu kuzimba ensiisira ne bakunakuna, kubanga omuntu okubala ensiisira 40 nga yeesedde. Mu nsiisira zino zonna mwalimu ensiisira emu ey'enjawulo, yali ya weema, era munda waayo mwalimu ettundubaali n'ettaala y'omukono. Mu nsiisira endala ezitaalimu kibululu mwalimu butadooba. Nannyini nsiisira ey'enjawulo naye yali musajja wa njawulo. Yali ayambadde bikalu mu kifo ky'ekkanzu, nga ayambadde mupiira gw'enkuba, ne mu bigere nga ataddemu ebigatto bimageetisi. Engalabi bwe zaataba naye mu nsiisira yavaayo n'ajja ku kyoto. Awo abantu bwe bamutegeerera nga ye Paulo muzzukulu wa Kaawonawo, abakazi be basinga okumwegomba n'okwewuunya engeri gye yali akuzeemu amangu ago. Abantu baawuniikirira nga beebuuza nti, maama, ono omwami atudde wali ku mpagi y'ani? Nga simulabangako. Ko omulala nti, naawe olimba, gwe tomanyi Paulo muzzukulu w'omusajja ono gwe baaziika wano mu lusozi? Kozi y'ani omusajja ono eyali omutembeeyi nga tukyali buto? Otyo Kaawonawo, mbadde ŋŋamba nti kano ke kazzukulu ke, katabani kabaazibumbira. Leero onoolaba okukulaakulana. Omanyi yasoma n'amalako amadiguli gonna, mbu yagenda ne Buzungu, ye ggwe tomulaba. Awo omukyala omulala naye yali awuliriza emboozi eno, kyeyava agyeggattamu n'abuuza nti, bannange, bo abo bamuva Bulaaya tebakwanwako? Nze nandimweyagaliddeko ne nva ku kino ekitamiivu ekibadde kinneeyogerezaako. Abasajja bangi baatuukirira Paulo okumubuuzaako. Abatamiivu be baasinga okukusesa. Gamba nga Leewo, ye olwetegereza Paulo n'ajja ng'asukkira nti, owange Bulaaza, si ggwe Tawulo muzzukulu wa Kaawonawo? Bulaaza, nnoonyezaayo muno gw'ennusu n'enywere. Ffe tunywa bunywi. Waliwo yaaye nfudde, nti leeta ennusu. Musajja wattu Paulo eno yagitunguza mannyo, atere awo n'omutamiivu. Ate era waliwo n'abantu abalala bangi abajja ne banyumya naye, kyokka buli omu mu kumaliriza emboozi ye nga bw'atasaba mwenge asaba mulimu. Era bangi bamusuubiza okugenda okumukyalira eri ewuwe ku kibuga. Zedde Byansi ye yali omusale mu kutuukiriza ekisuubizo kino. Byansi yali musajja mukaatakaata, gye buva ne gye bugenda, nga ayambala akatemambidde n'ebigatto binkya, nga tasala njala, era ng'enjala ezo zimukirako ez'enkoko empanga. Ekibuno nga kyamuddugala ng'ekyessalambwa, ate ng'amannyo gaggwamu dda. Bwe yayogeranga nga funta ekibuno nga ekkuvu eriri akatiko, olubuto nga lumulinga ekisero, era nga yatambulanga ajaagiira ate nga abaligamu. Musajja wattu Paulo bamujja mu miitingi ne bakamutema nti kitaawe atuuse, ali wansi mu kisenge ekirindirirwamu abagenyi. Paulo yeebuuza ekireese kitaawe nga takiraba, ko ye nti kanzije. Okutuuka wansi yasanga abawala abali ku mmeeza okwanirizibwa abagenyi nga babula kufa nseko. Ye musajja mukulu Byansi yali afuluuta era nga yasaamiridde, n'endusu zimutuuse mu kirevu. Baakwatako mukwata okumuzuukusa, kubanga baalimwa okumuyita. Olwazuukuka n'amuzuula amaaso, n'addira ekimeme ky'ekkanzu n'asangula ku mimwa, n'akolola, n'awanda ekikolondolwa awo mu nsonda, n'alyoka agwa Paulo mu kifuba nga nnyoge awedde. Byansi yayanjula ebimuleese, mwana wange, ate erudda muganda wange, Paulo nzize mangu. Omanyi baagamba dda nti amawoolu galiibwa mujjukiza. Nze jjuuzi bwe twasisinkana mu ngalabi, ye owange mukulike n'ekkubo. Natya okukuteganya olw'abantu be walina
naye nange nali njagala okukuyitira mu bizibu byange. Bannyoko ne baganda bo banzita. Omanyi omuwala omu ye yafumbirwa, so nno yafumbirwa Tula, era omulenzi mukodomiiwo makanika, era ndowooza omumanyi. Ate adda ku oyo namujja dda mu birowoozo. Omulenzi adda ku oyo ye yalya ekibanja erudde eyo ewa Busaana. Kaakati alina n'abakazi 3 era ampaddeyo n'obwana bwattu nga buubwo. Abalongo bo obamanyi baabuuka. Kaakati Kizza yasinze okundeeta. Yali asoma bulungi naye akalenzi ne kagenda kamuzannyirako ne kamufunyisa olubuto. Akalenzi nno kabeemu naye kanwanu bunwanu, kabe nno nga kamuwa obuyambi. Nze nno kyenvudde nkola ki? Nsalawo afune omulimu, naye Sseruganda ne bw'omuwa omulimu kagube kusiimuula mmeeza yo oba kukufumbira onooba otuzadde. Pawulo yali agenda okwerwanako. Omukulu n'amulya ekimuli nti, ate era kyenkoze noono omuwala omuto muggyeyo mu ssomero eryo, njagala asomere eno ewammwe. Nkugambye nti eri tebalina bye bayigayo, babulire kudda mu kusaawa na kuleeta bitoogo kuluka biwempe, gy'obeera nti ebiwempe lwe Luzungu. N'omukulu w'essomero naye tatuula ku ssomero, alinga eyawunya mu bigere by'embwa. Pawulo yakanda kwewolereza nti omwana taliiko wanaasula, nga musajja mukulu addamu kubuuza nti ate kusula kutya? Ngamba nti nno mwannyoko w'osula naye wanaasula, gwe ne bw'onoomusuza mu ddiiro byonna gw'onoolaba. Wabula kye mbadde ngamba, njagala kulaba ewuwo ndyoke nzireyo nga nteredde. Nga batuuse eka wa Pawulo, musajja mukulu jadda mu byakukungiriza nti wo mwana wange osula mu lubiri lulamba. Weebale kusoma, ate nga nange byansi waabwe bwenfaanana. Andi yandintuusizzaako awalungi wati. Ate wano w'obadde ogambira nti tolina woonaasuza mwannyoko. Ennyumba Buganda bulamba. Ye ne kano kammangaasi siikaleete ne kavanga wano nga kasoma mu kigo. Obutakulwiseeyo mukulu byansi yasanyukira nnyo olugendo lwe luno, anti Pawulo yava mu kumufumbira leero n'akatagga. Era musajja mukulu eyali aw'okuddayo ku olwo lwennyini yamalirawo ddala essabbiiti ennungi 3 nnamba. Ate n'olwo nga Pawulo amaze kumulaga nga bw'agenda safaari. Mu ssabbiiti ezo era Pawulo yakyalizaamu n'abagenyi abalala bangi. Mu bagenyi bano bonna mwami Katalaga ye yasinga okuba omuzibu. Mwami Katula ono naye yali wa ku kyalo wa Binoga ebujjajja bwa Pawulo, era yali awulidde ku ttutumu lya Pawulo ono, kubanga mu butuufu ye ku lumbe yali tagenzeeyo. Mukyala Katalaga ng'agenda alwala amatu nga gavaamu amasira. Katalaga yali agezezzaako nnyo mu basawo bawandaba, weewaawo nga yadde buli omu amutegeeza nga muliraanwa waabwe namwandu Zerida bwe yali abaloga olw'obugagga, naye amatu gaagaana okuwona era gaagenda bugenzi mu maaso nga bugolo. Katalaga kyeyava asalawo okugaleetako mu Kizungu emulago. Yasookera wa Pawulo eka. Pawulo teyamanya yamulagirira, ate era Katalaga ne mukazi we bwe baakuba koodi Pawulo teyabategeera okutuusa Katalaga lwe yeeyanjula nga bamaze okulamusaganya. Sseruganda osanga tokyammanyi, naye abeewa Binoga bakotomidde. Nze Katalaga omuweewo, so nno twakula ffenna, naye wabula ggwe olw'amasomero gammwe gano bwe butamanya era sikunenya, anti ffe twabanga eyo mu kuyiga mafumbe gwe wajjiranga okuwummula. Awo kwe kukyukira mukazi we eyali akwatiridde amatu n'ekiwero ekyali kinyookako namungi w'ensowera, n'amugamba nti mukyala ono ye Sseruganda Bamatabi gwe batera okwogerako, era ffenna atatuva ku mimwa. Ssebo Sseruganda mukazi wo wuuno yaggwawo dda, yalwala n'akonzimba. Tulina olumbe lw'omukazi Zerida ku kyalo. Mbu nno olw'okubanga ye talina mwana tayagala kulaba ku bazaala, kyeyava tusindikira amayembe gaasookera ku nze ne gammenyaamenya embiriizi ne gannywamu omusaayi. Ye ggwe tondaba bwe nnali bwe nti olowooza nze bwe nakubaakubamu ku matu ne gabaka munnange oyo ne gamuleetera kamunguluze n'okusesema. Bwe gaava okwo ne gamukuba omutwe gwonna ne gamuziba amatu. Tutambudde buli wantu wonna naye obulwadde bugaanye. Sente tuzimaze ku lwayi, kyenvudde ngamba nti tetujja kufiira wano,
nga nina omwana wattu munnange, bye bigere bino. Pawulo teyalina kyakukola wabula yabukeereza nkokola nga yeetikka mukyala ng'amukuba mu ddwaliro. Yali asuubira nti banaamuwa ekitanda, naye obulwadde bwali tebwetagisa ekyo, kyokka omulwadde yaweebwa ebiragiro okuddanga mu ddwaliro buli nnaku 2, era ebyo olwagwa mu matu nga Katalagga baaba wa Pawulo. Katalagga kwe kuteesa nti ate munnange eby'okudda mu kyalo tebifudde, onajjanga kuvanga wano ate mujje wano muzzeewa. Wabula leero ono kiggala anaabeera atya wano yekka, mwe muumuno mugenda nansowera mudda nansiri, pozzi era nze naamukuuma. Sseruganda tujja kugwanga wano mu ddiiro, ffe totweraliikirira kasita watugulira ebitanda biibino bya kirangira. Wano Katalagga kwe kukubaakuba ku lukoloddoli lw'entebe kwe yali atudde. Pawulo yagezaako okupalapalanya nti nno mu nju za gavumenti abantu tebasula mu ddiiro, nga Katalagga akomye kwerima era nga ali ku kimu nti yadde gavumenti ye kaliisoliiso, naye ani alijja okukwaza? Ffe tujjanga kuzuukukanga mu matuluttulu nga tuzingako bukunta bwaffe. Era ekyo kye baakolanga mu nnaku ze baddirangayokko mu ddwaliro, naye ku ndala nga beebaka ne beegolola n'okwegolola. Oluusi Katalagga yawulirwanga ng'agamba muganda we nti, "Yii, empewo y'oku kibuga ng'efuuweeta, emeketera ddala mu magumba, anti ndowooza eviira ddala ku nnyanja. Owange mulabye nayo mmwe abakeera buli lunaku, nze bwe mbeera ow'eno enfuula nnamba lujega." Ate era Katalagga oluusi yasaasiranga Pawulo ne ssente, gamba nga ku lw'omukaaga Pawulo lwe yagulanga ennyo ebintu. Olwabituusanga awo nga Katalagga akungiriza nti, "Woo, Sseruganda weebale, yii buswaggu, ha, ab'oku kibuga mulina ssente, kale munnange singa si bugagga bino obisobola otya?" Wabula waliwo olunaku lumu amajaani gaagenda nga gaggwaawo. Pawulo baali tebamubuulidde. Katalagga bwe yayagala okunywa caayi ku ssaawa 4, era nga empisa ye bwe yali, yagenda okukwata mu mukebe nga gulagula. Kye yakola kwe kubaalabaalako, yaddira mu majaani agali mu kapapula. Mukyala we kye yava amukulisaayo nti, kulikayo, bw'ovudde wano ogenze ku kaduuka. Ko Katalagga nti, "Ku kaduuka kutya? Nze nnyinimu gano ngasabye wano ku mulirwano." Olw'okuba ekyalo Kiwabinoga kyali kya kinyumu, ate nga n'abantu bonna ba Luganda, abantu bangi abaavaayo ne bagenda ku kibuga okulaba ku Katalagga ne ku mulwadde. Era nga bw'eri empisa, buli yajjanga nga tava mu nju nga taliddeemu waakiri akamwanyi. Era emirundi mingi Pawulo yadde yamanyanga ebintu bye yalese eka nga agenda ku mulimu, teyamanyanga by'anaasangayo ng'azzeeyo. N'olwekyo bwe yabanga addayo nga agula ebirala, yali wa mukisa, kubanga ebintu yabigulanga ku bbanja nga ajja kusasula mwezi. Wabula olunaku lumu yatunda omwoyo ng'enkoko emire ensanafu, n'anenya ku baaba we Katalagga nti, "Bannange, ng'ebintu mubikozesa bubi, nange ssente siweesa mpeese." Naye kino Katalagga teyakyagala, era yasitula oluyombo n'okugamba n'agamba nti, "Obanga Pawulo yali ayagala kubagoba ababuulire, olowooza ffe tuli baana bato? Sukaali tuyiwa muyiwe, nandi ky'omunnyo, oba tubitunda. Sseruganda oyogedde bubi nnyo." Pawulo yalaba eby'okuyombagana taabisobole nga yeesirikira. Wabula bo abagenyi baagenda mu maaso nga bugolo. Mu bagenyi abajja okulaba abalwadde mwe mwali ne Perusi Kikaziki. Perusi ono yali agambibwa okuba kizibwe wa Pawulo, era Pawulo bwe yamulaba ng'azze okusula n'agezaako okwerwanako ng'abajuliza nti ye ne kizibwe baali tebateekwa kusula mu nju emu. Ko Katalagga nti, "Obuko obutali bwewolereze tebuzira." Ebyo nabyo Pawulo kwe kubivaako. Wabula Perusi ne Katalagga bye beekola awaka wali, tebitendeka. Lwali lumu Pawulo yatuuka nga yeerabira ebisumuluzo by'ofiisi mu kisenge, era n'ekisenge teyakisiba. Perusi ne Katalagga mpozzi balowooza nti ekisenge akirekedde bbo. Agenda okudda, bw'asembera mu ddiiro, yagenda okuwulira nga mu kisenge kye eriyo avuuvuuma ate n'atema obukule. Naye olw'okuba yajja akoonanye engatto, bwe baamuwulira ne bamira omukka befu. Agenda okwekuba ekisenge,
yasanga Perusi asobolokoka avaayo. Bwe yamubuuza gy'ava, Perusi yaddamu kwekangabiriza nti obuko obutali bwebolereze bukwata. Ate Perusi teyakoma kwesoolosanga mu kisenge kya kizibwewe, naye buli lwe yakiyingirangamu Pawulo yasanganga obusente bwe yaleseewo nga lya mpiki. Mu butuufu Pawulo teyasooka kumanya kijjawo ssente ze, wabula era ku olwo lwe yamukwata olubona yamusangiriza ne siringi 5 malamba. Ate nga Perusi obulamu bwe bwonna yali yeeyaguza lujjo, Pawulo yamubuuza gye yajja ssente ezo nga amatama ntengo. Kyava amubuuza nti abutisa amatama tolina mumwa? Perusi eky'okubutisa amatama teyafaanana kukisiima, era ke kumwasamiza akamwa nti tombutisa matama, busente bwo nzija kubukuddizaawo, tompita mubbi. Omanyi Perusi yali yalya ku ssunsa. Pawulo kino kyamujja mu mbeera, anti abakulu baalugera dda nti mukadde wa muno tayomba, ate munnange aganaanyuma galinda ngoma. Na bano tebaalwa, bambalaganye bukanzu, beenyodde, enduulu alaala, okugenda okubataawulula nga buli omu azimbye buyindi nga bawuukeera, ate ng'ennyindo za Perusi zitulukuka musaayi. Perusi yayambalira ku mugongo ŋŋanswa n'aviira Pawulo, kyokka nga bw'amulangiriza nti Pawulo okunkuba bw'otyo bw'olifa, olifa weezinze nga ggongolo, olifa weewese nga mmindi, era olifa bumbula. Ate nze bwe nkusooka ng'okufa tolinnyanga ku ntaana yange, nkumaze nga bwe namala ebbeere lya nnyabo. Mwana muwala byayogera awo muwabutwa ku nkoomi. Abaawulira ku kamwa ka Perusi baavaawo nga banyeenya mitwe ng'embuzi etenda enkuba. Abagenyi abaali babeera ewa Pawulo baalaba guli gutyo, bonna nga bannyika byayi mu nsuwa kumyumyula ngugu yaabwe kulaba lyabaleeta, mbu kubanga Pawulo kukuba Perusi yali akubye bo bennyini. Pawulo ebyo tebyamuluma, mu butuufu munda yassa kikkoowe anti akumma ebijanjaalo. Wabula Perusi bwe yatuuka mu kyalo yeefuula walujjo, ebigambo by'ataasala ku Pawulo pozzi nga tebiri ku nsi. Omanyi yali kasalabecca, ate baalunaayiza, kyokka olwo lwe lwanywanga omwenge. Anti olwabagwa mu matu abantu b'oku kyalo ekyo kiwa binoga, bonna ne batandika okuyeeya Perusi nga bwe baamukubira ku kibuga. Abamu nga bwe bamulangira nti bwe wayinga na kufuuka kita ekitava ku ssengejjero, abandi nti anti entakyaluka, ate ng'abalala bamuyeeyereza olw'obutafumbirwa anti naawe obamanyi abangi bwe bakwebaza nga luweze. Wabula mukulu we luwedde yamuwa amagezi awawaabire Pawulo mu kika, kubanga yali akoze kya kivve nnyo okukuba kizibwewe.